Tosobwe ekiddako ku AC Media UG. Me, I used to have, when I was little, I used to have beard. When in senior 2, senior 3, I used to have beards. That's what I could jobs wange. So abantu basinga bambulinganga nenga njagala okumugamba ekintu nga sisobola. Nga njagala okukwata omuntu muyombese nenga sobola. I was tiny and I couldn't do anything. Naye kati natuka ekiseera ng'obusungu bukoze ekibungi. Mugenda bukula. Ng'ekivumu nkikoye. Ofaanana taatawo. Biki. Nga mpulira obusungu. Lwatuka ekiseera nga tuli ku kisaawe. Ninyingira boxing. I started boxing. Nitandika boxing, nenjiga boxing. Nga tewali amanye waka nenga ngendayo ne practicing brother wange yali alibo boxing nga ngendayo nga akola boxing nga ngendayo ne practicing naye. Nengamba alinkwata ko. Njamukuba. Because that's the only way. Nenga chona tibawadi. Butafayo nga mama wange abiraga mechite Chimugamba omate temumuyeya cause I receive temuyeya abantu ojasanga omulero omusekere tomanyi otereka mbongo ojasanga omukazi w'omuvumo oli musiru ebigambo bitonda nsolo. You're right. Because humans, we are animals. The animosity can come out because of words. You're right. Ebigambo bitonda ensolo mu muntu ngobadde olaba it's a human being nafukirawo ensolo mandi awo nga bangamba yambala ogenda nga banteka mu charter flight obaako wekka nga nkatula mwaka nyonyi paka yuki ntuuka era ndani oba ani yali yeebase ku reception nga nkwata naye anzizayo mu detention. Bwanzizayo nkubira lawyer wange wa Amsterdam. Hello, ndi mu detention. Oh, kola yochi basayinize natugamba no ina detention katuba kubi. Kati never processes zitwala obudde. Sister wagamye bamega kwa ogoina y'abantu akubirayo bantu awo bomanyi omanyi tewaliyo sister wange nali mumanyi naye ebyebweru bwo sazeyo kugenda bya doji abantu abalina papula zabe mubaleke tembaletera. Don't involve them. Those people have a lot to protect. So I had no choice. I had no choice to first hustle by myself. But of course in my head I know I have a sister there, okay. I have a friend there. I don't have to be in my hustle. Kangambe mbani nebizo byempitamu. Sina kuita mama wange kakambe banzi byeke simu. Sina kubira mama wange mukade wa myaka 8 mu ejo. Mugambe waye ese yange bajibye. Wazirika. Niasoka kuyiya magezi. Waita wiki bi ne mugamba gwe nno bade tonfuna. Akasimu bakaba nena kali placinga omutima gwo gusigaze. So that's how I do my life. So nabiyita nga ne sister wange kenyini. Yaita manyiti nkoze eki ntuse. Jukire namba nagiba mbubba. Zinali nkoyembera. Uganda yinzo kocha. Nogamba misinde. Ngatenga ne byosoma tokyabitegeera. Uganda webe kocha. Nzoyo yankolera passport yangamba ngenda gende weru nga wayisewo emyezi 4. Naye nagenda nga wayisewo omwaka mulamba n'ekitundu. Nenga ate ne passport buli kimwe kina nenga tulina okutegeka ng'olumu ne simu zaazijjako nangamba abeyuke bamunoonya. Nesooka mbeeraawo nenkaba amaziga olwo nina baby nzizeyo mu kazigo natunda emmotoka ndika nkaba amaziga. You know how it comes. Kuraba. Era bwe datuuka eringa bagenda mu depression. Depression nagigendamu nenjiwona nenjiddamu nenjiwona. Kwange era obeera giwona ogigende. Ko ino omwana. I'm depression forever. Depression is real. Lao tunafuna obudde tujja kukomona musawo juu yatu. Depression is real. It's real for people and it kills. Yeah. And depression kijiwonya kiri ekyo. Esi oyina girl squad. Nkusaba busabi batu bina kikola babiri. Tukola obubondo bw'abakazi. Neba mu meeting just kuseka busesi. Neba abazungu balina obuntu nali ngusekerera ogwasooka. Nga nakafuluma. Mama nabunonyanga ngambutula mu trade ono ngenda Manchester. Nibambuza ogenda kukola ki? Nengamba ngenda mu golf eat up. Kusenta sude kusente zanga ate. Nenga limache kikufunira. Abakazi ola Esther we are different. That difference makes all of us unique. And you can share something with me that I would never in a million times think for myself. Naye okunywa kachai kano. Tuba tunya tufuka tugula tugamba gwe nno manyo omusajja kye bamukolanga anyize. Nangamba later. And maybe that was what was going to kill my relationship. Yeah. So those small drink ups, eat ups, esi. Ziri serious nyo. This one yagadde nnyo. Kubanga nze we nafuluma detention. Ekyasinga okunya n'okubeera mu detention okuvaayo ekyanyamba obukimanyi. Obubina obwo bwekwatamu ne bajja okukyalira abasibe.
kati wonyumya story yo oyo ko baba bazzo okukyala butamanya muffe abamu bali balooya kukupikira ku kesi zaffe ne basitwala ku bwereere nekibayamba kati ngofunyeyo mukwano gwo ategeera story yo ate ngaali professional kyetwa kyolaba nze Esther newe ndikola eddwaliro litya sigenda kukola amalwaliro nga ga Uganda gano nti manya yingira manya registeringa even that trauma. You disturbing people? No, you're traumatizing the person. I know kwetegeka. Naye omanyi genda meeting amsawo Julie Cafe Javas. Obo manyi mutemugenda nakunyumya bya bulwadde. Achanja uloko. Era jana mtula ku Cafe Javas mutandika mutendo kubadde gunumira. Namuno mugongo. Ne side yeno. Tugenda okumaliriza. Ngachawedde. Ngo wafunye the treatment. Mwabasawo mwetebetaga. Yeah, leo tunatulira mu kliniki yange pressure yegenda kulinyerwa gutereka ekyuma. Osanga mukambwe buzibu. Noga ku reception. Now what do you want? Esi ekyo kyankomyawo Uganda. Nakomawo kusomesa abasawo. Nti buli mulwadde gwolaba asobola okuba maamawo, asobola okuba mugadawo, asobola okuba omwanawo. Era nze mu Uganda right now my position, I am the PR for dental officers. Nze mboogerera. Naye lwaki mboogerera? Kubanga nze abalwadde abatinne bakwano bange abasawo mbadde nabo. Nze omusawo omulwadde si bulwadde kunze. Omulwadde oli bukwano gwange. Buuza lwaki musawo. Bwe sikutegeera nga mukwano gwange kijja kutegeera kujjanjaba. Tajja nakuwona. Tojja nakuwona. Bw'ojjanga esi buli bw'ojja nkulabanga esi. Simanyi oba olina omwana, oba olina omusajja, oba olina kigenda kummenya okujjanjaba. Nja kujjanjaba gwe ng'ate eri musajja wa kulwaza bulwaza. Naye we mmanya gwe netegana ekika ky'omusajja wo ky'olina ng'omuintroducinze. Bwe mmanya it's now mental. Naye ani agireeta musajja. Asobola kugamba your husband is toxic. Bwe munayo mbeera ogenda gamba olina toxic musawo Julie yaŋŋamba. Newe mba mukwano gwamwe. Gwamwe esi tukole bwetu. Tumuyiye. Nange naye buli mukwano gwaffe ne mmuza ku mabbali. Ne mugamba oli kyali waffe. Naye esi ko byaŋŋambye kyusa. Era nyiza obutadda kaddida kana. Bonna banyonga mbeera ne esi tokaaba. Kyusa mu mpisa. Ate mulowooza musawo nina omulala. Musawo Julie. Kama kaffe. Kati gwe asalawo era nze osanga basinga musawo nakuyise n'otanziramu. Munnange ekizibu kye nnina okimanyi. Ate awo osanze ndi Julie kati awo ne bakyali bange ate tuli awo birala naye ate tuba twemanyidde nga wankubiddeko nga musawo ngenda kwera mu kino ekifo jangu ku tebo yange bambi I would come and we'll have fun era tegenda nakubaamu nti musawo biki naye oba tewampisi mba kizibu nnyo ate okwekubako oli muno tulina ebyama byaffe nze naawe ate olumu twalyagadde abo banno booli bakoleki babitegeere ate boolyagadde kunywesa nnyo omusawo w'omwenge nga muli kumpi ngate chaliwo it really is a means ndi wamazima so gezako kumpa respect kange professionalism nange nkuwe akako tutambulira ola mugende era nze nina n'abalwadde abamwe edda nga nkoma wane Uganda nga bali wano there is a big family bavunaanyizibwa bampakiranga okuva e Bungereza kozi bajja okubajjanja be Bungereza ne babagamba omusawo agenda obajjanja bayono nga yenze ate nga baze UK kubajjanja kale okuva ntukola omukwano nefuka muti yes nga basasulira n'enzija nekola check up ku family yonna nemba meeting omuko omu ne tunyumya n'enzirayo ebweru naye omanyi ekintu kye kyanyambako nga nze kyanzigula amaaso ti munnange eddwaliro si musawo eddwaliro muntu asazeho kujjanjaba kozi oyinza ne mu ddwaliro nga kkalu oyinza ogenda mu ddwaliro ntafuna muntu gwoyogera naye mbu gyebaleko naye nosanga omusawo nga yeetuliddeeyo ali awo ka restaurant nakujjanjaba otudaawo kafe jabazaawo nze ebiseera ebisingira wembeera tubeerawo nga tulina mukwano wana wange nemugamba waaye skin ngaegize alinga ekizima kufuna katube kagundi gendako wani pharmacist obuuze nga tuba tuddawo nengamba waaye kino that's how it should because omuntu wamuteeka ku bunkenke olaba nga ogambye kubi nebintu bya mental health ogambye depression naye okimanyi abantu abasinga wano bacategorizing ne beewa obulwadde nti waliwo obulwadde babuyita bipolar obulwadde babuyita AHD biki oba si bulwadde those are seasons in people's lives all of you have gone through those phases in certain like time of your days mwenna mubiisemu tewali kumwatakabangako mu kinaabiro teri ku mwenna oddayo waka boote nasuka otwa ku buliri bwo boote ojja toyagala simu toyagala kintu kyonna naye you feel you're down and we have all had that ne batukubira amasimu ago
Nenga katinga feba esobere nga baloza you're living a beautiful life. Era baloza nokuta mama. Ne abagali ntwayo robere wakayo nogana nokwata simu y'omuntu just because gobongo tobitegeera. Ate nga tebiri related ku milime big stressing usually. Nga na busonga buli walala. Akakasonga ku Uganda. Era esi kana tukateke nyo serious. Uganda tu minimizing nganya akantu akati ne twale kintu ekinene we rise ukini we creating ekinene. Mujja tujja ignoring nganya ekintu. Oyo gundi aba ayombya. Oyo gundi aba ayomba. Naye twatandika na kino chechi muyombya. Lwachayomba. Some people they have made that their defense mechanism bambi. Ntibagezaako okwetaasa. They have been bullied since they were kids. And the only way they would get out of that is kuyomba. Then they don't get bullied. Me, I used to have, when I was little, I used to have beard. When in senior 2, senior 3, I used to have beards. That's about and cook jobs wange. So abantu basinga bambulling anga. Nenga njagala okumugamba ekintu nga sisobola. Nga njagala okukwata omuntu muyombese nenga sobola. I was tiny and I couldn't do anything. Naye kati natuuka ekiseera ng'obusungu bukoze ekibungi. Mugenda bukula. Ng'ekivumu nkikoye. Ofaanana taatawo. Biki. Nga mpulira obusungu. Lwatuuka ekiseera nga tuli ku kisaawe. Ninyingira boxing. I started boxing. Nintandika boxing nenjiga boxing. Ngate wali amanye waka nenga ngenda yo ne practicing brother wange yali alibo boxing ngenda yo ngakola boxing ngenda yo ne practicing naye. Nengamba alinkwata ko. Njamukuba. Because that's the only way. Nenga chora kibawadi. Butafayo ngamba manga beraga mechite Chitemugamba omate bumutemuyeya cause I receive butemuyeya abantu ojasanga omulero omusekere tomanyi otereka mbongo ojasanga omukazi wo muvumo oli musiru ebigambo bitonda nsolo. You're right. Because humans we are animals. The animosity can come out because of words. You're right. Ebigambo bitonda ensolo mu muntu ngobadde olaba it's a human being nafukirawo ensolo words. Naiga boxing twali mu kisaawe ye Kaboa omwana najja nansika my shorts because I was in shorts and a t-shirt nansika shorts and my knickers were out naseka wow she's a girl nakwata omwana nemukuba I'm sorry nakuba omulenzi nemukwata nemugamba genda nemutwala ku buli nyumba waka nemugamba sabe kisonyiwo because nali mumanya avuma abawala biki nemutwala buli ku nyumba nemugamba say sorry nagenda ngagamba I'm sorry nemmala nemuta nemugamba kasto kwatanga ku muwala wano nja kukuba nja kukitegeera nenga do you know what created that? I wasn't a violent person but I had to stand out. Ebigambo ebyo byali bingi era mami wange yanteka nyomba mu church bankansoling ebichi nenga father naye olumatu batuma lokusa kansoling father ngamba I am glad you spoke out. Nzola abantu banyiga nnyo because I don't talk. Naye njukira father oyo we yangamba some days Julie you have to speak out. If you don't you're going to become a mat. Kituufu ekyo bajja kulinnyako era nawe obo okyonconya omuntu omanyira omuntu manya kalijjayo enjala bwa kalisikayo be ready to receive them because everyone is a human in their own way. Ate waliwo n'abakitwala bwatyo bo eba bagala nnyo okulinnya ku balala naye mujja kifuna va tugenda kubeera no nga tubasomesa va ku bantu abakulira myaka gy'abamami baffe ba boomers kati waliwo ba millennials bakuziza abaana baabwe nga bamugamba yo special prince kati gakwata prince w'abandi omukube ekube ebyo mwekubyakubya abantu ajja kunyola omukono kanyuga ejjinja ng'omanyi exactly bangi babasiba wano n'obaga mwana nga tetukyamala kwambe bamusiba okira kulwana n'abantu nze sisobola lwana na muntu sobola nayomba na muntu naye ekimanyi ebigambo byenjogera bisobola okulwanisa omuntu waliwo ebintu byenjogera I can talk positively naye senganku era ebigambo byenkozesa okuyimisa emyoyo gy'abalala ninamu biri ebisobola okukakanya omuntu just that ate gwe wasalawo
era nga obeera mu kifo kyo kimanyi bulungi nti wobeera eno osobola okwogera osobola but weekomako bwekomo naye abantu kyebakola ki tebakimanyi ate olina akujogera awo kituufu abantu asinga tebakimanyi munange tukyagenda maaso tukyagenda musawo gyo yatubuulidde ali UK kati ntuuse e UK bansumuludde munnange ensi enkwatiddeko UK yonna mugiraba ensi eyo eyina omukwano eringa bannayuganda era nze abantu b'e Bungereza Ugandans you are like British people, just different colors. That's what I noticed. If you find a local British person and a local Ugandan person in Oba Musoga, Oba Muganda, Oba Munyankole, a local Ugandan person and a local British person, they are the same in character. The difference is skin. Color. Tino oli wakala bweti ono kala bweti kyebagamba nga bagamba omwana wa gundi oyo tumumanyi era ne bupaabo baabwe beemanyi nga ffe era ogenda byalo byaffe n'omukwano gwe beeyinako kyo kyabagwire babajja bagamba balina empisa embi kubanga ate bo tebali nga ffe nti tuba ne sowaani z'abagenyi beewaabwe gwe mugenyeeka kati webibanga bikopo bya bbumba ebya bbumba byabeewaka ebya plastic byabagenyi kwanga bagala muki mugende mango room esinga okubeera beautiful yabayiwaka then room eyeri kyokka kyo kitudlifaringamu nti bo bakuliriza nnyo family kandi naffe twakirina tukirusa bukyusi by the way twagala kubeera nga bazungu kuvadda tuba family era nga tugende wabasenga abakojja ne kati ate muganda mama wo walinga omuyite otyedde muganda mama tawa mama muganda wa taatawo taata Sochi. Wachini. Mama tata. Tuchejjemu mujasanga omwana. Ako amuvume n'omuvumo mwana wa Uganda wa muvume yamugambe yawe mukazi musiru mutamivu. For us the way I grew up. Tine wabanga uncle nga mutamivu as long as kulike kigambo uncle. Oyo si mutamivu oyo uncle. Yeah. Oba mulemba teri oyo mulemba uncle. Kati bebali abazungu tigweza okusanga family member n'omusanga ngoloweza wongwe bichi musiru kyoge ekigambe kyo nti wongwe owedde you can't you have to respect everyone and if it's family they've got each other era bwe natuuka eri nategera ne ngamba ninakola bano nga mmanyi nnono zaabwe manyi bwogenda mu nsi empya nnono n'otuuka eyo kati watuukira wovudde eyo oyingidde esi bwe nafuluma nalina omukisa nti ono omuntu yali ku reception yali yeebasenga nnyingira yanziza mu detention kyali tekikkirizibwa kunsiba kubanga nalyo ndi traumatized I had PTSD from the former detentions I know that and ngera bakiwandiise if you have PTSD you're not supposed to be detained so nentekayo baloya bange mukama yanyamba nifuna loya balungi ne baba bawandikira ne banta nga bampadde ennyumba bampadde okusula ne kadi enzikiriza okukola byenjagala era nafuluma nabyo byonna nga bampadde enju yange yeranda ne yasooka yali nyumba yange nga njisulamu neggalira ne bampa ne kakadi kange kali awo katiri nga nogenda mu supermarkets ndyeyo ebintu bya paundi agogo buli lunaku ago 2 n'ekirala ne bampa noonya university edwa gye njagala ngende nsome olwo mutandise olwo ziguliddwa Nengamba mukama ya mukajanga naye koze era namukubira essimu nga nfuluma ne mugamba munange sala yaffe gye twasaba ojjukira omwana gwe waŋŋamba ekitanga nangamba sigala ngo okozesa omutwe gwe gujja okusomosa eyo gy'oli bayita yatya nangamba eyo oliga Moses ogenda kusomola basawo banna abalala balebe kulemererwa mu bulamu yayogera ebigambo ne ngamba weesirikire totumye weesitukidde ogenda ku campus nayogera naye yaŋŋamba kinakulako oyagala nnyo ebitabo noonya soma naye ng'egenda nakafuluma tekyo kyali kizibu nnyo okutandikira ku campus so nenoonya colleges nitandika okusoma different certificates mu colleges lucky enough mu certificates mwavangamu some jobs obusobola okuwa ssente nga towakalukanye nnyo nga nkola maybe aka computer then nofunibwa kuyita next time gogenda ku youth center okusomesa abaana computer naye nga jjukira ezo ssente zaali tezikola ki tezimbala nalekayo omwana n'ababanja nalina okuyiya afuneyo omulimu gwaki gwekiro ogukuwayoko ssente era nga Bungereza abantu asinga abagimanyi oyiya nofunayo nga omuntu nakuyamba abamu abaana batu balina homes abana Uganda mwene omukyali wano mulaba bana Uganda muloza tebalina ssente abava e Bungereza waliyo abana Uganda e Bungereza nga bannannyini
malwaliro nga bannayuganda waliyo abannayuganda e Bungereza nga bannannyini maduuka abo ge bulaba amanene nga bannayuganda bannannyini masomero leero akubandoza tebatubeeramu nnyo ffe manya bannayuganda ebitima byaffe batukyawa bannayuganda twagala nnyo okuteeka abantu wansi so batwekweka naye kasita tubafuna nafunako abamu ku abo ne bannyambayamba nga bwe nteekayo ebbaluwa yange ngije ndi munnayuganda tebambuuza bingi so nenkolako mu care ey'ekiro care eyamesala nakola mu care yannyumira esi nti natuka ekiseera ne bampa empapula zange after like over even 6 years imagine nga ni London kwekufuna empapula bampa empapula zange nga banzikiriza okukola obwa dentist kubanga buli kimu nali nkimaze okyesettinga naye nga saagala kukola bwa dentist nga njagala kukola care naye nga sente ekiziri ki ziri wansi naye ngera emisana nkola obwa dentist nga dentist masente ze bumpa ng'obwa dentist buli hour bali basasula paundi zange 10 gye mitwala 45 buli ssaawa obwa care nga bampa paundi zaali 12 buli ssaawa naye nga njagala nnyo buli ate okusinga guno wadde kuli kasente naye nga njagala nnyo nenyumya n'abakadde ne banyumiza olumu bateeka nga baana balina disability najjayo expression eri nayogera ekintu manyi nga talina nze talimbuuza linnya lyange talimbuuza anjagala moment eyo akwagala olwensonga naawe omulaze nti omwagala ate nga bali abamu ne batakulaga kozibo balwadde ayinza n'okunyiigira n'akuvuma naye nze mmanyi ogwo gwe mulimu gwange ajja kukomawo oyo mukwano gwange akyaliddwa kiringa nka ngambe mbadde nawe esi for a long time oluddako n'osanga nga neeyambudde engoye onaneegaana that's a moment what if neeyambudde engoye ate oddamu n'osanga nga ndi mu parliament n'ogamba oyo mumanyi oba olimba. So in Uganda, that's what we don't plan. For chimu tuchikola lero. Wano fena tutunula wano. No, it's not good. Tulina okutunula n'ogamba esi mulabye. Esi ampadde. Ola esi wala omuntu gojo yita ku interview natakeba na ku channel yo. Nina alindo mukujiko interview. Kati fefe Uganda. It's not supposed to be like that. So mtu ne wa liking achifananyi kyange. That's how life should be. Odayo ku status ye no laba chichanjagadde because I put in that content for a reason. Yeah, why did we connect? Oh nange nendele njagala something about her obo oli anga kueleza inbox by the way sell bawers very ngobukola mperenga yo bubiri nga uyo. That's how I do my things. Like kubanga mbanyi is a human being I'm working with. Yeah, era naba abantu kola mukeyanzo okulwa mukeya enyo nenjagala nasanga nga bali so human. Okusinga bali abala bali batekako faces. Everyone wants to be something. Everyone is hiding themselves. So nekola kade bali gamba na hili da kati chanti samukea nga ndaba abana bave ne Uganda bona tebalowooza kwekyo kea balowooza mu kutambula ngaze kwenda tambuliramu okukadde nfune passport ya gundi ngenenga visitor nemereyo ebyo ebityo ngendenga agenda ku ssomero student baba bachaye ensi nemengi ate ngendenga student abana gamanzi ali ntabanzemu okudde Uganda balileta mulambo awo bovudde Uganda with the wrong mentality kyekyankomyawo este Uganda nzola este okoma mu Uganda nakomawo mu 2017 18 2018 nekyankomyawo nga nkoye okukola mu before byemmanyi there are some people in Uganda who can do this work but they cannot access UK. I'm thinking we could be many Ugandans doing this because kankulage in simple terms omusawo we UK omusawo we UK doctor afuna pound 10 per hour jimtwala na 5 bobo koze hours 8 sente mmeka tujja kujayo calculator ziba nyingi nnyo twala namwe kati buli lunaku kati doctor kya Uganda azikola kugambi abamu bali ku saawa emu omwaka omwezi mulamba afune myatwala na 5 omwezi mulamba kivike kati Uganda nasi ebweru nasi afuna emitwalo geka ngambe 2 buli hour Uganda jali taliyo naye nga tetwasoma abana tusomye kati nze nali nonyengeri sigamba nti njagala basawo bagende bakolere eri naye obwongo bwo buzukukemu ne bwofuna omulimu gwa myaka 5 n'okolerayo emyaka gye 5 n'okomawo wano oba toli kyekimu okay so akasente kaba okusevinzeeko kaba kayumba ozimbyeko kayumba bwe abantu bosomesezaayo abantu nga 5 bwe giba mikwano
odevelopinze emikwano gyo ng'ebiri. Yeah. So nendoza nengamba lwaki nfuna kana akatini kange ndabe engeri gye sobola okwesomesa n'ensoma n'aliko okujoma ennyingezo training schools. Nogamba kukomewe Uganda. Nkomewe Uganda kati tutegezeeko akasente ozimbye ku buyumba bwange owerako kubanga zimulange sita mukyala wa kunyomebwa lwakuba I act like one. I like to go to Butale. I like to eat in where obuntu emtatoninyira. I love them. Zenjagala yegwenze kati. Zengoye zange nzejjire lumu mu kikubo. Wensanga kalina nga ndi ku boda nagibuuseeko dda. Naye ate zisiri mukyala wa kunyomebwa. Ndi mukyala mugumivu. I have built my houses. I have done a lot of things really. Era ebimu even they've been attacked n'ebirwanisanga musajja n'enkuba basimulagamba ngoyogera nga musajja. Nengamba kati otegedde tobba kintu kyange. I want my money. Exactly. Sometimes you have to man up as a lady. So, nera nga ndi muntu wa bulijjo sagala ntu agayisi. Take birthday. Yeah, so nze nga ola nti nga nkugambye. Nogamba ko kankomewe Kampala. Maze okuzimba. Sente gwenfuna ali very high. By then my boy was already in a very nice school in South Africa on a scholarship. Mazo biarenjinga. As in everything is perfect. Even to get better. Even to get much better. Already tata wo mwana amanyi yagatadde mudda. The baby daddy loves the baby, not me. Not me. Tewatekanga mu film ya munno wadde yakuzaalamu. Muleke alina film ye nawe bira ne film yo. Ata tujja kujja. Kali nga buli omu alengera munne mu kafilimu. Nenga na film yawe erikiriya. Naye yeri. Nange film yange olwetandika. Esa nefunako n'omulimu ebweru. Nenkolako nga nze nzijanja baba member of parliament. Eri UK. Era clinic gye nakolangamu nga tuli opposite ne parliament. Ngira nze ate nga ngambye obulwadde bwange nabo era ku bona abangamu ne bannange ne tugenda mu cafe Javazi. Nesooka tunyumya nannyonnyola nanga wala kati nzija mu clinic njagala okola kino. Era nga bwajanga negwe ine gyota ne banga wayo baleke bantu bange. Nze ngora bebanjigirize ya free medical. Nti balina engeri abamu gye batabanga na budde nga gwe ino munoonya. Okumukolako. Kati nemba nga ntegera okuwagala omuntu si wa sente kubanga Uganda nali nkolako n'emulago so mmanyi wa wansi n'alina sente kubanga abasajja abagagga abamu be bannannyini mamotoka bagagga balina sente naye nga ate ndaba bwe mbajjanjaba ebibuno ndaba balina omusaayi ng'ogwo Esther abamu nga n'amanyo gaabwe galimu gafaanagana namu ag'amukadde Maria mami wange neŋŋawo these people are like us naye ndaba nga byembajigiddeko bwe mbireete ne Uganda ewaka especially mumufi tuyinza okufunamu kubanga the exact things they are doing are the exact things balinga ffe sigati omusaayi gwa green baka olaba ojja empiso naye n'akaaba ojja empiso omwana naye n'akaaba bonna be bamu neŋŋaayo nga sayo difference for all those 8 years nali nsoma mbeera nebuuza why are they like this and we are not like this so we nagata nenda bange kiyinza okuntaasa kusoma nengata Esther nze certificate e London buli university singa zimanyi najjayo certificates nane kesi yange namba buli kyomanyi health innovation improving hospitals mujendi mbera nalinye da training ndi Cambridge ntudde mwana go asomera byenjaga abana batewe bitawe bangamba nze omusajja yangamba mukajanga ekitangala kyange kiriwa ku mutwawo ate sinage jenyiza kugula gutegeera naye nina kugenda mu basomye nenkola ki zonna certificate nozifuna nzina zino za kukola malwaliro mapya nzirina certificate tugenda kusomesa bakola kino natuka n'ekiseera waliwo mu dental tuyinamu kye bayita orthodontics kati okumala dentistry ogenda n'okola orthodontist okumala emyaka emirala ng'ena naye nze we natuuka nga nkola bosi wange yandaba naŋŋamba naye omanyi okola bulungi olina skill ngenda kwewaayo nsasule miliyoni esoba miliyoni 5 naye tonswaza bagenda kusomesa ezo braces for only 1 year njagala obiyige osomese n'abasawo abaki badentist wano batuyamenga ko naddala okwoza braces ozikyusa oziteekako abatalina obwo bukugu era boss wange oyo nali by then nga nkola ene waba celebrity nakola ne ba celebrity bebweru nze golaba bayitayo Hale Street
Baseba abasamba omupiira abo abayi ate abo nababeeramu nnyo naddala aba Chelsea ah yababeera Kensington abo nabakolako nnyo n'aba Manchester nabakolako nnyo Cheshire nabakolako nnyo n'abasaidi abazannyi bakozeeko nnyo era kati wako mutabyogera abamu mbamanye personally era nga confidentiality yaffe weeri naye wena biraba ningamba esi Julie slow down slow down you've done all the courses nina ebitabo bingi by then nga nina ne sente nyingi ninebuuza kati nkole ki ate ng'ekirala nali muto kati ng'Uganda bokoma olina sente olina ebizimbe bagenda kuyita sugar mami ate abasajja ba myaka 4 goli mu myaka 23 bagenda gamba sugar mami wange ombuuze excuse me I'm 24 years yourself you're 40 nagenda sugar mami wange yavudde London yagenda kujja abubbi ogenda okubagenda okulaba akantu akajja kali eno kakomeno wansi ayisa sugar mami yenna mukadde ningambo why kansoke nve ku dating ye Uganda eno nsoke mbere ki nzije nga ndabe how can I benefit from Uganda professionally because as any girl if I was like I'm going to Uganda to get myself a husband njagala soke settling nagala nga ebyo busajja tebiri muki value eri awo be balina okudda ndamba toba na guarantee nti ajja kuba mulungi ajja kubeerawo exactly si nziza nokwaze nenonyeza omuntu ananziba so toba na guarantee ebintu byana baby toba no gambati ngenda kati kunonya musajja oba mwagale nabigezaawo inakaaba esta nawe nze sirimba abantu nakaaba nekwata piro nenyimbo buyimba nekola ki but then nenjigamu kintu kimbulwe nakaabanga nenga newe mba ndi mu career yange sikaaba mba mbisente mba poppinga champagne nabeera ngene bakwano bange batwala mu private jet netugenda eyo before manya baita bateege bazanyira eyo nisi netugenda before nga tubuka busina mabina bwe tutinga twina bu costume nganzo ngamba nti nkaba amaziga natenge bya wali we yagala boya yagala nga sente weba omuntu wakiva nga tugende Dubai ngo ino kadabiri ogana asha nini mbanja galo gende Dubai omuntu na invite yanga sirina kiganye neka nenda basende customer ebidde nga nimba sajja ne sende sijja kola ki sijazikola era esinsalawo ningamba let men choose me cause no mukazi toyinza kwesana musajja anakuwasa ola abantu bablaming abawala oba abawala ntono muwala alina emyaka 3 wachi awasiza omuwala omulenzi w'emyaka 19 mweke mulabanga akalenzi ke kamukwana ne kamuleme era sikyanyoma aba yakola ebintu ebyabasajja bibali because you can date someone now 40 nga nayo obongo bwe buto ngali nga 18 era nze sinyoma nze kewera kuva wenakula kati ekiranti siri mufumbo nze wamma oba nkwana sinyoma sibuuza myaka jo kasitoba musajja ngo oli mukulu weesobola oli above 19 it's okay because at the end of the day let me tell you oyinza obwongo buno bomba lya musajja omukadde ate nga munanga agenda kaddi wakoleke nga takwagadde nako afe nga takwagadde musajja obabbi okitegeera musajja bakulu abo sira bera mu bloka ne Uganda saaga ndine wa mukulu nga ino obuvunanyizibwa wabana obuvunanyizibwa you're welcome ne wabato ina obuvunanyizibwa I will leave you I will stay with someone who is responsible nga afaayo all my life so nekyo nenkitegane ngamba kasi kyabasajja sola banoonya let them choose me let me see career wise how can I help so nezija ntandika okubeera nga mbeera mbaana n'ebizibu byatukawo bingi nga omanyi nga wakaveebweru of course some people want to take advantage that oba olina kyeweekoledde babikuggyeko so bagenda kusibako kino bagenda kukola kino so wakoma watuukira wajja wano Uganda wagenda which hospital Sakula mu hospital yona natuuka because I had my money when natuuka naggulawo kudwaliro just miles dental spa by then yali wano here this was just miles dental spa and endala ngeringa kisaaki watule nga njiya yawe endala ekiwatule nenga njagala eddwaliro litafaanana nnyo ddwaliro nga njagala ng'omuntu wajjajjanga z'okunkyalira naye ne tuyingira eri mu kasenge ne mmukuula erinnyuma nenkola ki naye nga tabirowoozezza. That was the kind of hospital I wanted from start. I faced a lot of resistance from Uganda, especially Ugandans wenyini abali balina okufuna ki in the first way oyinza okurentinga ku muntu n'anyiiga kana kawala kampi kabenrentinga ko katya omu wakatandika weddwaliro naye alina omwana omusawo n'akugobamu alowooza mwana wa n'akikola takola ekyokola abalala a lot really at the end of the day I had to lose some of my houses. I dino mtu ya business najja ne bakupita
tukubichingira if you get a loan with us we care we are going to do this now these are very pronoun banks no when wango omusingo ne bakola okujjukujjwa ne bakubuzabuza even before the time batwala enjuyo ne babinkola ebyo byonna I end up going back on zero so ningamba bakwano bange ne bagamba nabe nali abali nali kwala ne bagamba manyinyi n'ekizibu kanzire yebwero byebugana nkoze ki bonye nnyo 2020 I'm giving up try to nyuma ne bakwano bange bakola ku NTV ne nyumyanga I poured out my heart because I was really sad kati omuna ngamba can you come to NTV and just tell us your story for how you went abroad what you could start a career there ne mugamba anze njagala busawo njagala bya ne kliniki njagala nangamba Julie you were a better teacher you can teach about health more than even oza nokusomesa omuntu yenagenda nanonyo omusawo anakola ki anamujjanjaba jangu so nebazanyo bambi abana ba NTV especially Farida Nakaziba bambi she really did good work for me Farida and Betty her manager ne banonya ne banjiga ne they saw something in me that I didn't see in myself so banonya ne banyamba ne bantwala ku show eyamasuze mutya appeared actually that's najira bako actually that's ngasina kulaba online that's what I Farida really Farida oh baby she really lifted me a lot she picked me up nga ulinyumiza omuntu nangamba nzolaba inspiring anze Farida wabo ate abalala abalabi bange you know she's so passionate about her audience she'll be like what it makes me motivated will motivate my audience right nandeta nezya nenga ekiro tuna baswa bange encouraging musawo you can do it I'm giving up on Ugandans okola business no nakuba one ebigambo byo nabichusa ono no mugamba kino nayogera kirala they're not honest they're not at all those I was receiving then but I had a few people with me by then that were two people those were my managers who was by then Sanya Joshua and Joel Murungi so for them they kept on saying no you can make it we need a doctor in media someone who can teach us normal things we take for granted if you don't want we are buying shares in Just Smiles I'm like what by then Just Smiles was going down the hill because the clinic where it was bank yagalao etwalao I think manyi bank center yazijjayo a relative golekedde bipapula that's bad najjayo sente kati gagwo ino kusasula ojebi onunule ebintu nate you can tona bino ino kwangu sasula every month the money is a lot bintu ya loan ebyo nabirabako woza sola monthly mwezi gwine ngeje guduka no banga totegedde nenyingira mu raka nga no bulala bwetagisa immediately so ningamba ne chance to asina change nengo mutima pia njagala kivaamu so these two guys were like no we are buying in the company so they are like we are paying off the loan because it was by then a mortgage we're taking it on the mortgage bank mortgage and we're going to take like we're going to be on the company nimagamba company mujiguze mumponyeze oguzibu mugutwa no tukwetaga twagala nawe ng'omuntu you're staying in here this company you are the 70% holder of this company fetuleke tukolebe tulina okukola naye ne bagamba ebya kliniki nafuna ati omusawo alinganze bagamba kliniki nedda you can use your story and what you've gone through to help other basawo to get where you are why are you fighting with them agende bakalingana ekyogereko nina okula njagala mbeerawo kiringanga abayimbi nosanga omuyimbi omukadde alwanira kazindalo ku stage no mwimbe yakajja too much sego banage that is bad no you should create tulina okubeera nga ukasala tweyongerako oyina okufuna essomero banange ekintu kyeteekemu kiriza ogambe kati ngenda kukola yakasomero k'abaana bayimba because now you know the art and that if you fail to use that art on yourself you also have the experience and you have the network seriously personally I have worked with a lot of important people in UK newe nabakubira mperezayo omutwalo they will look like I'm stupid newe mbakubira I have this program I have fellow doctors they want to do this they've practiced this bajja kumpuliriza bajja kujja misinde so bana ne bakyogera ndabanga kikola ne bambuza obukugu bwenkanawa by then nali nsoma ku Arden University nakoma ono wano nenze nagabisigala nsoma ekiro mu finale tuvan twebase ina courses zange zenina okusoma ki ekiro era nga nina je nsomera Arden University eriyo Bungereza bumper course eriyo bagita psychology and criminology Nevangava jetago gisoma kubanga there is a way I can add the music industry like people abantu abali mu celebrity life no funengeri jemba connecting mu entrepreneurship nimba yamba ko kale kuyingira
entrepreneurships endala Yeah. never nga twadde mu kintu because njogera nnyo kati bagala kuuliza nayogera yakola ki so that's where ne banyigiza mu yokosa nga bakijja kuyamba okutegeera abantu naddala abantu be bayita ba stars people they call intelligent better than us akwantu ba intelligent bafa basinga tubavumavuma that's why ba intelligent abasinga kati betwina sweetie manje bali katwe gwe nonya intelligence tuwabeera bira tugamba oyo abeera anywa taaba naye womuwa obudde n'owuliza byayogera you'll be shocked akusinga 100%. but we don't give them time. Some of us are making money that if we had those people in our money it would be stable. But it can't be stable because the person who knows the art of stable is in the streets and you go sang no. You just ignore. Yes. Chechibi it will make you so abantu abo tuba ignore. Benjagala ate abala tubasindika nnyo kusigala ku talent. Tukanku example. Nyizo okulaba Spice Diana. Ningamba Spice Diana is a very good artist. Naye see what you command. There is a Spice she was before she became Spice Diana. She was a certain sweet Diana, maybe in senior 4. Let's look, who was that Diana? Did she want to be a teacher? Now means I wins Did she want to do craft? So as galenga kugundi abanyumisa ku stage. Yeah, the Spice. Now they have a but don't forget I'm also the manager of the atenga byakola byekula. Ata okitambula. Chenjagala mu Uganda. Kubanga nakiraba nnyo mbazungu chenjagala. Tinalaba abasajja abamanyi ngaba. I was shocked when I was in London. I got to pick up coffee and Beckham's son serves me coffee. I looked at the boy. Nakwa kachaya. Is that waiter. Nga ye waiter we bala kwa ndani ko mu Central London nga kafoka mukali posh nga mwakolera nga atunda chai ne katfano omanche twakola omwana ngwe mambera mu kikomera sagala akola emirimu ki ejo abamu je bayite eja wansi sija wansi jimuzimba chali muto bo bagita ja wansi temujita nga je balina okukola ate agala omwana wange ali 19 atandike kola wa CEO akamugezi yagajewa olimba era omwana wa senior 4 vac wali senior 4 vac oyinayo muganda wali lubuto musindike abere maid aito tunulayo ne wamwe 10 ezo I game mu life people are going to use me if I don't study then I'll stay a maid for I can't be a maid that way to care that baby but if we keep our kids ngamba zomwana wange kabebe sija muteka anywhere omwana tuka musinga engwira na tamancha kola this saying nti nze nabona abana nyo I don't want my kids to be yashitegede bintu ngebi twagala babone understand way you say anti alogwa otandikisiza zomwana ngajamu wa buli kimu that's how parents say abana kuzome bali kibala kwa abazade bena kuzome mu Uganda kama nsagala okube mutabani wange omwana wa community just because nowadays ngawe kugamba na Uganda bafuna emitima emibi abamu some communities will punish your child to punish you it wasn't like that nti omwana we yabanga mu kikomeranga musomesa bamanya asomesa kyalo bwaba musawo nze ng'omusawo ekusinga edda buno obusawo bwenkola nti mera ngenda ku mati TV nenjogera ku bikyero nenjogera singa nze musawo n'obudde obukola sisi kyakola nti emirimu gyabujjo kubanga nze nkola emirimu day I go to the farm nenkola emirimu gino gya bulijjo singa tekyali ekyo edda singa kampani ze ziyina ebintu zigamba fe musawo tujja tumwetera enkota y'ettooke that's how it was nti kiyambako omuntu kikuwa obudde okukola ekintu kyolina okukolera eggwanga esi singa kati gwe kangambe nga wotuuse kati because you're one of the best media people I know on TikTok. Imagine the government gave you the best cameras for them. Do you know the work you do? Yes. Oh my Kyendi. Kumaje kiba kikututte? Do you know how many people you're going to employ? Shogeddeko ekyo. Naye kati bw'oba mu kintu nga tewali akukwatira for example olumba neetaaga ogenda okusomesa olina okusomesa Galaxy naye tolina kuva mu kyalo Kalangala kati imagine waliwo nga ka service nga batwagamba ffe twagala tusaba ffe twasudde basi jangu otukayi ng'oyitawo buyisi waki tosomesa ebintu ng'osanyusa n'osanyuka obennyonyi akanyonyi bakateekamu kwogera obennyonyi ekyo Uganda tunaakiyiga buli business egenda boominga because we start appreciating people for their small put in and then people will try to dignify themselves nti abantu akoze mulimu n'amalamu ebbanga ajja kwagala okukola company employing abalala kubanga ajja feeling appreciated nti nalaba neŋŋamba naye kati tusigala mbuna obusawo nkopiti ngende kiliniki mpita abantu mujje oyisemu ekizinda banayeze kyanjaba nze musawo w'amannyo nze musawo dentist nasomako ebungereza gwolaba nze neŋŋamba ebisijja kukola sijja bisobola naye kyanja kukola nja erinnya lye siina kukola really
according to the places I've worked in UK, if they find me ngatambula ku mizoja was mad. But I actually really mad. Oshiraba. What's the problem? Exactly. And ate kijja kunyamba omulala tasobola kusitula banna batwale UK. Nakyo zamninga bino tebijja kumpa time. Let me put myself in the position since these two partners of mine are here. They've allowed to join up. Yeah. Let's do something media. So to allow to gulewo to call it like a place whereby we can train people to be able to speak like me in public. Nitukola na akalala ka section tuina omulala akola nyimba tugamanyi kati gwe okola beat omanyi beats bamita 30 beats kati gwe abana abatandiko yimba oyagala nnyo abantu amaloboozi go mu nyimba zo ini so tutandiko kulonda abana be batyo kati gwe kozesa nyimba go yimba era abana baveeri nga bamuvumeka agamba kangene no nyimbe era ngenda wa musawo bamanyi aze musomesa bya musawo ningaze musomesa kuyimba kyayagala Konga tino ne unamukaka nenga agenda balitira sente nga Beyonce ne unamukaka okubeera dokitani nenga tese zina kujanga Beyonce tetina mukaka tetina mukaka bantu yezuule a lot has to be taught. Exactly. A lot has to be taught. So this place yanga bolaba ne tukikola ne tulisalawo bonna buli abalo wegatta ne bagamba musawo we to leading ku yawalabe ebweru in different fields fetukole neze nganze nali already nakola dda esome nali nayambako abapatana bange ye UK okuwandika program jukira edda tebatwalanga bakozi okuva wane Uganda ogende UK because by then Britain was still in the EU was in the European Union. Then after there was what they call Brexit. So when Brexit was there, in my small mind, ngamsawa wondaba nagamba, this is a chance for my Ugandans to also get jobs. Because before the jobs, every company you were supposed to first employ an EU member before you look for anywhere else. But now I noticed there was a gap whereby companies were allowed to hire directly. You now different ninga menenga Uganda ngane buli wenda koleranga naddala ngabantu bambuzo oyinayo munno akufaanana ninga nzijukira mu paperwork we Uganda ngabagamba je bali but they can't get access here. It's not easy. So kadetandike your project neko mu Uganda tandiko kunonya ba ministers ninga buli mwata abamu tebagala ku meetinga juli wawe bagala ku meetinga muntu asinga ko obune obukulu mukama na nyamba during the Farida show someone from UK saw me. Nagamba I want to work with that lady. Aina company awabantu milimo UK. Najanga nonya ne family ye. Lyano nyimba jenja bana bokumanyo. Nimalo bajja amanyi bagamba yes you're the right person to work with. Ne tukola contract bulungi nganze kyeni nokola kuba training ira abantu bagenda okola malwaliro ba mu homes. Era Mr Azario yo ate Kyanyamba ne mu Uganda. Era davana wano Uganda Mr Azario Kaswabuli bamanyi. Kaswabuli is very good representative person in media. Bukedde Mr Kaswabuli very good man. So the son nanonya ne group yaffe ye UK yabalala abazungu ne bajja wano ne bagende wa President Museveni ne bomunnyonnyola nti musawe tulina project batunyonnyodde naye nga Uganda twaliko ban bantu UK ngaba bagamba tuli batono so tusobola kuwaayo naye nemba wa my view nemba gamba for me the way I say it it's like we are giving Ugandans a chance to see what we don't have here to open their brains even if it's 5 years no koma oba tusaye bulamu family me have seen people bakomao ochusa tugenda lemerayo kati omanyi what president asked us first the president asked my bosses kye yali ayagala kintu kimu okumanya abana Uganda be batwala bayina we batuukira nagamba buli amaga ge batwala I know kubanga asasudde rent wo we UK nga tanava wano mwakoyo kulaba ebyo bifananyi nga abantu bali ku nguudo baba baswaza nga tubone Uganda tulina ebife bitalimu n'abantu oshitegera naye nga abantu bali ku kkubo takyaga nagamba talina buzibu na immigration yeyo naye nagamba boss bange bafuna amayumba abana Uganda nabo basasule rent naye nga ku sentence samu then basobola balaganga we aba doctors kwani doctor to booking a doctor no mu registeringa babalage doctor then kati awunze wenzigiramu nze mbayamba abana Uganda ba traininga mu courses zetagisa wano because
agenda already alina omulimo. Okay. Kati nze nkutraininga kubanga buli course wano Uganda zetukola ezisinga degrees. Uganda teziri recognized. Okay. Negundi esinga nga courses esinga zetukola teziri recognized. Some of them teziri recognized. For example, I'll give you an example of dental. Before now it have changed the syllabus. Before they changed the syllabus, it was never changed since 1963. And then they changed it currently when we have all opened up to the online, which is a good thing. But it will take a long time for UK to realize we've changed. So there need to be someone to tell them, but we have changed. But we have done this. So I've been doing that with my bosses so that they keep informing people in the ministry to change that. So that they get that ban off and Ugandans can travel freely to UK. Because at the end of the day, Bungereza, Ugandans have so much love that the British need. Ask me why. Why? Uganda omwana alabirira nazaala we nenga bba wa muvuma nga nazaala wa muvuma nenga amuwa emmere amulabirira amunaaza. Then you can manage care. Akubanga eriyo baba kusasula nokusasula. Atakasenda akawera. Wano ekikola ngo abaana ba wano laba akunyiga nokunyina ngamba ki Esther Kyantama ngenda kiwe enkoko ennyo ekifi ekyo. Naye akuwadde enkoko. You love for the junior. Naye abalaja gamba Esther Kyantama afe njala. Sina kyengenda muwa. Wano bakendeeza bukendeeza. Ayinza n'okugamba nze kigundi ekyo Kyantama. Era nekisanga sijja kibuuza akola era baabuuziza. N'atuvuma. Rera kati fe tulina busungu obwo bwa kisiru. That's why nelowooza ne ngamba. Twasanywa mango. And it is very easy for you to love. Actually, even people you don't know. Osanga omuna Uganda mukubo n'omugamba ndagirira ngenda wano n'akuwerekera nako. Akulagira nga modde eno nga naye addayo naawe odde eno. It has been a long story. Yeah. So when I noticed that nengamba, can't kill your course. Course then already designing at the universities in Dala. So nengamba did not be hard for me to design for my own people. I know what I went through. So designing a course travel healthcareers. Nina ni no nyo muntu go tujigula ko wane Uganda to take it online. Bya online bili expensive sibimanyi. Nanjagala omuntu ategera online. Cost tujigula okuva Bungereza tukumuntu tuje. Nenga wane Uganda besigika ono akubuzabuza ono genda kusanga te ya registering a company ono company ya briefcase nembona ono kufuna omuntu but at last awonefuna te munna Kenya kati tusoka tujiregisteringira wa Kenya era kati ngaba Uganda balina yitawa Kenya eri omwami jali amita methosela yatuyamba nnyo natuyamba nnyo ne baregisteringa byonna ne UK ne bali aba UK ne bakiriza ne tutandika training abantu era nga bunch ya face okatwa tugitegese naye ate ekyatugwamu kimanyi amateeka ge UK ga immigration gakyuse nnyo nakiwulidde kwa actually friend amita LTC chairman yabeera Sweden naye azeko atulobawa information yeyo yagaye byatuuse nnyo ate oludde abaana bambadde bamaze okusoma naye still obeera n'akapapula kono okolaki okubanga omuntu eyeetegese asinga atetegese emirundi 10 kubanga gwoba ready omukisa gugira gukwate olaba esingamba nnyo abantu oba olina omwanawo amaze senior 4 naye ng'olaba ebitabo tabitegeera bulungi tomukaka gena senior 5 munonyeze courses nga zino zetusomesa kati ngene yaba nze nsomesa just bantu kuyambako basawo ebweru nti omusawo agamba nkwatiraako empiso mpeereza kino nazo ono kola kino eyo course eringa entono wana eyo Bungereza ofunyawo millions $10 buli mwezi omwana waaba agifunye ng'agimanyi by head ne wagenda wano Nairobi agenda banga nansi naye kati ffe tuziteeka mbaana ne tubakako ebintu byebateetaaga ate ng'eyo course weyandikoze kati ne course gye sootwala omwana omwaka gumu n'ekitundu naye mu mwaka gumu ogwo n'ekitundu jjukira agisomera online alina obudde obumanya ensi okitegeera bw'akula bw'alaba ssente bwa dropping bw'amanya ensi jjukira yo nga yo course eyo bw'ogiraba erimu communication oyogera otya n'abantu professionally. How do you present yourself professionally? Okuuma etyo kyama. Tinoba oyogera nnyo nze Julie ndi kalekezi naye nkuuma ekyama. Esi nze nkuuma ekya naye njogera era nja kuba naawe ne esi ngambe. Esi banange twagende ne Masaka ne tutambula. Naye era ekyama kyaffe twayogera eri mu nkoto bali kimanya. Kiri kyaba kyaffe. Naye bali bamanyi twagenda ne esi we Masaka kwa Masaka nze kugenda bwenze kane munaga. Musawe we nejjako nze ne mujjani yange abantu bena I will send names because there is a way they inspired me in that moment. So but I will never say something that you gave me because of the training I've gotten. So it was some emotional intelligence. Omanye ekisaba n'ennaku zino birowoozo byo
nti nniza okuba Esther tudde wano naye nga nzali eri mu kisenge ndowooza oli mu kuyomba kati bwenzija ntandikira okuyombesa kumbe bambi wedde otudde butuuzi kumbe wedde tuli kubyaffe wano kati abantu basinga balacking what we call emotional intelligence kati nze ebyo byenja byensomesa kati naye obuyambi okuva mu bantu ne gavumenti n'abantu bano abayina companies already nga ngaba amasomero butono abantu basinga tebakitegeera ekyo kintu Esther. Dikirungi okunaaza omwana omujja mu system y'ebitabo omuyingiza emirimu. There is two different people dealing with students and dealing with grown-ups. Dealing with students and dealing with grown-ups, they are totally different things. Kati nze kosi yange gye nsomesa nti abaana mbabandi kyano nga muyimbi naye bwe tuyitambye tusomye nesanga naye ku farm ekalangala nga tiyate business ye atunda something on the farm ate nga is big in it. Mfuna abaana bengenda nabo ku farm now they make oils and I don't want to say companies. You know omwana gwe nali nkola naye nga bitsa tubeera naye ntandika okugenda naye ku gundi y'amazzi gyakolera amazzi ngamba yambako ebyo basomesa. Right now she has a water company for spring water. Nenga just kutambula naye ne tusoma gwoba oli ku course nenga tunebe tuogera ali necha noyigana okubeera patient wala banze empapula zange ze London nazirindira emyaka 8. I waited for my papers for 8 years. If you tell it to someone here they want to go to London tomorrow and get flats like this one in one day alijja kusabuka pozi ngogenda kukola milimo gitali kumulaba najo tejiriyo nebe wesetinga emyaka gijja kuba mitono gyoyonoona kubanga omanyi kyogenderera neka lwalwa bazadde wane Uganda bakuziza abaana nga bagambye togwanze mukosi yange ogwa era bwe nkusula nkugamba you failed, you can't relate with people, spend more time with human beings. Really some people bawandika ekintu ngasobola kuba n'abantu. For example, izo kuwa scenario ne bagamba bobera no mukadde nga gwo ino mulabira ne pamira nakwata bina amukoba mu face okola ki. I have received answers of people saying nkakuba teke nkakuwa. Those people saying suffocating n'enguta. Nange mudiza. Okitegera kati gwe ne owoze kola kosi yange kati kosa nena chukamu nena tekufula mental health chi ogenda fuka gundi wange patient nga sigambye ngenda kudelayinga so at least will sokane tuona tugere ku trauma zezo nze n'aba client bange abamulanze enkola amajani agayambako ku memories okuyamba abantu kutabana busungu bungi nnyo obutuga kwange kyete obusungu obukujje bumu lack of minerals in the brain oto obusungu obungi bulesane mbiri gomulalo obutakola n'obeera nga ogejjerera nze nganze kankugambira tuke ekiseera nga busambala kigata omanyi waliwo gata gye bayita full nze nga nyambala okuva eno paka eno naye golooza okutumbira okwo olunaku lugenda okugwa obusungu bwe nina ku bantu nze nga ngenda mu jimu n'enfiirayo naye nagenda otegeera ebyo byonna byabwere toyinza kujjako birowoozo mu jimu toyinza kwogera mu jimu esa tebalimba toyinza kufuna mirembe mu jimu jimu olina ogigattako byolya feed the car emotoka ne bonaaginaza nga togitadde mu mafuta terina gyeraga. Feed the right minerals to your body. Osanga ne woli stuck. It's because the brain here, obongo buno, is not receiving enough minerals. So ze bina funa mukosi yange psychology ya Eden. Ne kastana yingira ne soma longevity. Ne babu nembuza. Wacha abantu bafa mangu nga ate waliyonze ndalaba kujjajja wange wa myaka 10 ne myaka 10 myaka 3 nenga anyumya ayogera ne mugwayo ye alaba tinet site yagenda obulanga atandise okutestinga ku mmere yaffe yo mu town ne ntegera waliwo ekizibu ekiri mu mmere eno naye nga tosobola kujja abantu ku mmere yaabwe ino bubayinza na obo okiguddeko nange tosobola kunja ku mmere yange nagambe njagala javas era bana banyimye kalangu njagala ice cream byabwe nembigatako kigondi ku kikoni kongula ebisandies n'ekiryanga kinene bwe kiti nenga ne wetero nagiruzinga atya Esther newe myaka 2 mu research mu farm nengende kalangala nensoma buli kibala juke bali nalina ka abayambi people from Israel we had students 12 students banji abamba UK abamba Brazil kati jukira nga bagenda mu farm zaabwe ne bafuna ebirime nange nefuna ebyaffe ne Esther nache ngendo okugamba era abayo omuntu yenna ngali mu entrepreneurship mu Uganda twebase nnyo. Uganda is the center of medicine. So nyo chigamba maybe ne tuga no bine tuyogerako ne actually wala beti omwami omulago ntoko akase we talk about the things about Uganda
and people balowooza babyetogera tubimanyi. Uganda is the center nchiddamu of medicine. Nze bwe naba mu course they help you okwezuula ng'omuntu. Weezuule from bajjajjaabo wanantu babyogera abantu baseka. Balowooza bagamba amba bitwala na bulala. Mu bulogo biki jjajjawo yina okumanya bye yali alowooza bisobole okuyingira. Edda twasikiranga mafumu naye tetukyasobola sikira mafumu tunadugatwala osikira bwongo. In genetics we have what we call genes. Nti genes za jjajjawo ne wa myaka 2 emabega zikyakulimu. Genes ezo zirina kye zaali zimanyi gwe kyotamanyi. Okiyingiramu otya by knowing who your jjajja is. Musawa tujja byogerako olala. Botamanya bo bantu bo. Awo yo topic nene botamanya bantu bo. Next show. Kati mahamba mwekyo munali nezuula. Bwe nzuulira nti mu Uganda yensibuko ya medicine. Ate nga bakikoze muki blood tests. Nga wona gamba kati ba testinga ne bagamba amanya agasooka agaveeri. Through blood test ne batandika okuzuula abantu bonna related to the genes that I have. Nga genes zenina ezimu ku zo ziraga kuzezo zibajja ko yo mukazi eyaberanga ewa ekibaale eyajjanga muki eyayambanga abakyalo bazaalisa eyasooka okusala abantu najja muki mujja mu genes. Omuntu eyasooka okujja omwana mu lubuto eyasooka okuzaalisa genes ezo abazungu kira bajjanga ne babajjako ne batwala ki eviiri nga batereka kati babirina bagamba kati okola ekintu ekyewuunyisa ebweru bayinza okujjako ng'enjala to test what kiri special mugwe. You cannot know anything special in someone unless you go to the gene thread n'ogisoma. Musawo kati abasinga ku mmwe abamu musobola okukola amamotoka mu musaayi gwammwe naye temukigezangako because temwemanyi. Ndala kati mba nezuula ne baŋŋamba omuntu yasooka okujja omuntu mu lubuto ali mu musaayi gwange ne baŋŋamba omusaayi nagamba the center of medicines where in Uganda. Buli kibala kye nabalaganga ku TV kye batusomesanga mu class nagamba kino kiwonya obulwadde bwekiti nga kiri Uganda nga te babala tebabirina because we were men in the class. Nitandika okugamba we are special. So nitandika okuresearching about health nemmere okolaga amajani nti kubanga nze kye njagala okukola mu lab ezo for those 2 years njagala okuvaayo nakyo nti I can start with my normal life nga sikyusiza nti manya nde kino nenjagala nfune ekintu ekinaayoza ki omubiri gwange oba ontegeera nti kaŋŋambe kale nina ennyumba yange eno njagala abagenyi bajje nesagala bagireke nga nkyafu so buli bwe bajja nina okumanya bagenyi ki abayingidde naye bwe madabi ebisoto ebibaleseewo mbisiimuule then ndabamu gya balimitinga ngamba akagundi tebakola ki tajja kati ogwo omulyango niwesala ogusiba ninga basagala abantu bajje wano wayinza otuuka ekiseera nga muno mulimu obumwese bupamyepamyemu kekamwa tinewe nangamba emmere eno sigenda girya era mujja kulwala mujja wuta kubanga mulimu bacterias munda obulina okulya emmere niwe nagamba nzigulewo buli kimu ekikyafu kiyingire naye bwe najjukira okwoza omubiri gwe gujja kusigala nga muki mulungi naye kati ebiseera ebisinga nganzi by then nga ndya buli mmere simanyi oba kiki ngoza ne malina ku 3 sigenda muto oyinze naye nga sikifaako nga newaana olwo nosooka nogamba nze nogola asobola okulya chips separate bbiri nenzimalawo olwo manyi ofeedinga biwuka because the bacteria in your body they feed on sugar and acid. Kati eyo bobo bibyo biba byagala okulya si gwe kati nembuuza kiki nkyantwalira ebbanga I have been doing trials nenkola buli kimu at the end of the day nenfuna amajani nga nti tulina local nnyo omanyi tambudde mani tekugattaninga but it's even very local. I could get some herbs from Uganda, get some herbs from Kenya, get some herbs from Israel, get some herbs from UK. All of them in their unique state. If I study what the components are, nemanya kye twetaaga mubiri gwaffe twetaaga vitamin B12 ne magnesium. Nenfuna ebyo vital mwesobola bijja. Ningamba nkulina. Kati nina ebintu byange. Naye mbitaddewa netaaga ekisero. Nenoonya ekintu ekisobola keeping a collagen. Nozana oluna collagen. Abona singa bagabira abantu collagen ninga tabawadde kibeera mu kisero. Kinga wena kuwensawo ennungi ninga temuli 10. Kituufu. Nekirungi nyo bwenkuwa ensawo ennungi nenkusuuliramu ki ebirabolabu owa obeeranga ku ebyo kati ze wenakola eddagala lyange neŋŋamba njagala ndikole nga nkuwa collagen mwali
nga munda mulimu all the multivitamins you need. So when you eat kiringanga abasika chips bokebera waggulu ku bigundi wabeerawo ebintu bya black mwebasikira ne on top ku black. If you scrape it there is a chigliss that comes on. Kali bebera mu lubuto. If you ever eaten chips bikubera mu lubuto all of them. What is the kobeza KFC as long as they are deep fried, that oil accumulates in your walls. Kati abantu basanga nina ulcer nina chiketo puya mnongolinga ngo oba mnywa muliranga umwocherera bichi oil oyo ya college yaleetwa obuzibu obwo. Kali za amajani ninga kola nganjagala kuoza tosigala olya chips zo muveemu ziri minerals ezetagisa za potatoes ezimu oils ezetagisa mu oil because some seed oils have very nice nutrients eveemu then toxins that have come during the process are out. Era nentekamu n'ebintu biranga pumpkin seed n'obuntu buli abo bava bita red berries buva Israel nabo nemboga tamu. Why? Because bwate kyebuba bukola nti ne buba ku metals koza emeno gitulya olumu obumu obukuba tubulira tetubulaba invisible metals olumu wali ebinyeebwa ebyo ate gatubiveeko ebijanjalo bino nga bikula bino obuwuka obukolaki obuyingiramu n'obufumbo samubuwuka buddamu ne bureactivating and test there is oxygen. Kati ebyo nebina bw'obisoma mu mubiri neŋŋamba kantekemu zino nti osobole okubifuluma ng'ebiwuka. Mbonedda twavanga mu ssomero fe abamu bazadde baffe balina akajiiko ke bakwangako ebiragala nopama ekiwuka ekinene so now we no longer detox. Nti neyo twali mu research mu class waliwo omukyala gwe batwetera ne bamutulaga ne videos za things zijja genda online yasika ekiwuka ng'omwana oli abaana batabeeranga ng'omwana mutabeera akola bw'ati nga yeekona ku bisenge nga balowooza alina mental disorder ne bamutwala mu malwaliro gonna nga bagamba alina mental disorder bamutwala mu ddwaliro erimu ne bamukebera bagenda okukebera ng'alina ekiwuka bino ebiwuka ebigira mu mmere ng'ekiwuka kiva mu lubuto paka ku bwongo nga kiwanvu kiringa musota nga kibukona ku bwongo kiwuka ku bwongo nga naye awida ayagala kukola bw'atyo nga tali toxinga nga biki ng'ekiwuka kibeera kimukoona ng'era neŋŋamba that's why I think that word came from bwe kiwuka kimuli ku bwongo basikamu eyo parasite ne bagijjayo. My teacher tried to put it on TikTok. I don't know if it's there because now naku nima teacher ngasinga bali ku TikTok yagezaako kiteeka ku TikTok nga bawoninga abantu tuwulira ekintu kyotategeera ku bwongo tusooka kugamba mental health. Sometimes you're doing things that are forced by the parasites in your body. I see. Kati nentekamu abyonna nemanya nti kati bwendita okusinga omubiri gwo naye oba ebibuko bibaddemu kubanga omuntu tubimanyi mu ebiri ate ebintu ebyo okubiraga oyinza okutandika osanyalala sayidi emu ng'olubifuka olumu bifuka ku bwongo oba kisinza kitunudde kitunudde eno kakira kabeeno oyo kitunudde eno kifuka wansi kyo kifuka kati ebirwadde ebya bulijjo nogamba munogenda mudde ne bagamba nfa omutwe ne bagamba olina migraine kitegeeza ati nze simanyi musawo mwe basawo ati mwine ebigamba tubeewadde tewakyenneewa bagamba wiiki eyo omutwe gwannuma actually like last month nenkumayo waka omutwe gunnuma saawa zaali ziwera 8 nenkubira oyo wabboda nongamanyi ntwala mu ddwaliro 8 gwakiro nga mpulira nfa nzigwawo ntandise n'okulamba sometimes your body omutwe amannyo amaaso skin these are cry outs bebajasi baboogera uyajja kati ng'otawuliriza mujasi wo bajjamu kuba essasi bayitewo bajje jjukira omujasi nawe obukumi bwalina si bwe buli awo buki obungi era oli omutwe guluma waliwo ekirala ekikuluma naye nze kanage nolabanga ate abantu bazze mu testi ate omuntu wona mugamba olina kansa tukebere ku kansa kitegeeza ki musawo bira tugera bijjako mu maaso sikulimba ebyo nebyo kitegeeza buli muntu wana Uganda gwensanze alina sinuses kitegeeza ki it means your sinuses have swollen. Why have they swollen? Chobobuza before treating the sinuses themselves, because that is like omuntu ogamba sirikale baba bazze n'okuba omukomye sasi pya tokoze mulimu oyina wuliriza mujasi nomuza wadde ogamba ki waliwo abajasi ayinza okuba nanagera n'okunagira ngoloba olinda nno gwe mubiri ndiabo mibiri gitandise n'okukankana gigambye kale nkugambye efeesi eganye ennyinda eganye amaaso ganye kale n'olubuto kalugane notanenga nemmere tokyayagala naye nalwo n'oluignoringa n'ogenda mudani bagamba kati oyina what they call abdominal nosasula miliyoni wenajja wano olina otusomesa ku infections. What is infection? Buli muntu kati alwa infections. Funya abalwadde yasi asoneka mu message zange infection what
kugamba manyi katusoke twoze omubiri kati tulabe bakyamu kyaba balemeddewo kubanga tuyinza ogoba buli omu atudde mu ddiiro naye nga tambadde baleese ssente naye kuba wantu wewakyafu ntiwoza nabo bakyafu naye nga tebayiza gamba mbu ffe tuli bayonjo tulina ssente just bakusanzize wo wakyafu gwe sooka weeyonje then olyoka olondemu ogambe oyo nno talize na ssente naye abamu bayiza batudde because the place is ugly and it is conducive for them to sit ngalaba oyina afukawo obufusi ate gwe omugamba tuulawo afukawo obufusi so embiri gyaffe tugifudde bwegityo yes we are too unfair to our bodies nze n'abalwadde abaŋŋamba musawo yanguwa okunkuula erinnyo ngende wenvamu n'akabaako soba naye waliwo erinnyo eritaddikawo nze sijamanya sikuula amannyo era nakyo okukuula amannyo mu Uganda ffe tukyakuula amannyo okuula amannyo si kirungi. It's a nerve connection to your brain. The more your teeth reduce, the more your thinking reduces. Musawo tukyayira bingi amanyi ebiwoma biggwa byokya okitegeera kati nze obulamu kyenasooka okutegeera omubiri gw'omuntu naguwa obudde lwakati nyala tandika tambula mu hotels ntandika okusomesa abantu abagenda mu gym abo benjagala baza bbeeyi ezo zibiki calabash what is that speaking is that serena oja kusooka osomese kunze I'm one of those people. You have your package. Very good. Nange jina kubanga tuli mukazi nganze kyenetaaga nkimanyi okola ki okyetaaga nze njagala ice cream simanyi gwe no nzate olabe ice cream omwagala nnyo ne namuvaako ice cream chocolates ngana bumbiri gungendako ate kati wakama when your body craves for something, you know, when your body craves for something somewhere they want it but you need to clean out. Olabo amaaso gange gano zantu batandika coffee oyo kye bangamba I don't like sinamukola nti muteke mu public because ndi musomesa saagala abantu babere ne bias nga bamugula because they think I'm selling to them so nina abantu benkolagana nabo bangi nze mbakolera background work bonimba wani bakola ki ne batunda online oba you want in your names or what I don't care but all I want is that to reach people's bodies nafuna minerals eyetaaga mubiri ne tuoza no mubiri kati webigwa tugambe what next Alubeka ine kino. Niyo batonda bana kukebera wa mafuta mwegali mu motoka. Ate nojjamu engine. Ate nojjamu amataala. Ate nojisokwa nga mafuta ndiwa kebera amafuta. Sagala mata. Even nambia actually your ice cream or love and your body needs them. Walo kono walo doctor gwenjagala nyasomese bya blood group. And Dr. Sally. Dr. Sally. Yeah. Asomesa blood groups. He is very inspiring. You know the problem we have with Uganda bintu nga tuwa budde. Tuino biwa budde. Tuyenda kulira kwesi media. Tuyenda basomesa paka kulira bubi. Bambi basomese. Nze nchaga kye kyankomyawo ne Uganda ze nali badde bweru nga nefunya million zange manya 2 buli mwezi. Naye njagala basomese paka kulira bubi. Ngenda basomesa. Tuyina musawo Judy. Leo tutte ku Emboozi actually. But I want to assure you. Nga we munda simanyi naye kyendowooza nga tubatoga ku Farida nakazi bwali nti obeera omuntu nakunyumiza n'owulira nga you want more. Nafe tulowooza nti engeri njagala more n'abantu baagala more. So musawo gyo tuga kuba tumuleetanga tubeeko because a lot mweno story tulina you know katime katukute batukubira amasimu naye byonna tugenda bikola so musawo katumuwe eddakiika amalirize and then tujja kukwatagana olulala so konzikirize Esther nkweka coffee ko oli mukyala nganze nkakuwe tukwasaganyaawo tubeera nga tuteesa bulungi alhamdulillah kati gano gakiro ga misana gano goza mubiri gano gongera nutrients nti buli byendidde olunaku lwonna mbyozaamu naye olunaku lutandika nteekamu minerals ezinanvuga so mafuta kaba kajiiko kajiikaako nga bulijjo bakyayi kofi omumanyi waffe wa bulijjo ono kofi wa Uganda waffe natya nnyo bwe nali mu laboratory nenteeka emmwanyi mu laabu nendaba nga emmwanyi ekaze naye ng'ekyezaalamu. Do you know a cell multiplying when it's dead? Ye mwanyi ya Uganda temumanyi kye mulina. Ate waliwo mwanyi gye mulina bagiyita mpiriivuma red berries. Damn. Nagitunulira muli ng'enoonya kawuka kalya enoonya kansa enoonya na Uganda. Naye musawo. Lwaki temumanyi ebintu bino? Musawo. Biri mu kyayi.
nga neyanza amina ekitiibwa kiriddira mukama esitakomawo obujuliza abantu bano ngalaba obujulizi bawakanira nnyo mu nsi yaffe mbu terina birungi Uganda erina ebirungi Esther this one Uganda it is the home of medicine tumate mukimanyi fe Uganda wano tuba twegasse tusobola okukola eddagala eriwonya obulwadde bwonna naye nga tukwataganye n'abakugu abamanyi bye tutamanyi ate nga twegasse n'abo abalina ssente nga mukkiriza nti obulamu bwo obuwanya ekitiibwa ti ssente zange kanziteeke mu research kubanga fe bali mu research netufuna nnyo abantu batuteekamu ssente by mama so yenze neegenderayo era mnimbera kalangala eyo era bwogenda onnoonya ekalangala ngende mu holiday kwatanga kozi ntambu z'abantu ne basomesa culture ne basomesa ebiriyo bile bintu tusanga tubireka byokusaaga tugenda kubeerayo Baby, take me with you because me we do a retreat me I am looking for people to do with a retreat in Kalangala byemmanyi n'emiti byemmanyi enyizo somesa abantu bingi esi ekalangala olaba yeyo gye twava fenna waliyo ebintu bingi ne just omunyo gwayo bw'osomesa ku bantu at least mufo ky'okulamaga ogenda mu bifo bino eby'abazungu balamageko mu bintu tufaanana ebyo bakola ebikyusa bebasooka okukola effumu bebasooka okukola eddagala bebasooka okuziika omuntu batange mukyalo eko ekalangala nze njagala nnyo essesera nze ndi musese naye sijenva naye zino omusayidi wesikasimanyi naye nga musawo byonna tweyanze amina tweyanze musawo mpadde ebintu bino actually nga wendi wano babimpadde nze kenyini ntandikirawo tudde kyensooka okugamba esi eddagala oba olinywa you're going to sweat a lot because you need to pass fire. All the blocked things on your body are going to open up. Then your veins, you're going to feel like, if you take that during day, you're going to feel like you want to work. Because you are a machine that is used to, you're supposed to function. So, ogenda bo yagala nnyo okutambula okukola naye oba ogenda kwaka enejja kuyambako okwebaka ku ssaawa ki entuufu. Ejja kuyambako ku craving. Mwenda bakasa 19. Toyina. Ese ate ekyo kikaddiya. Ojja kaddiwa. Omuntu yena oba yagala kusigala mutu weekake. Otulo ino okufuna by ssaawa 5. Ngambi byonna by'ogambye ebiviirako kaddiwa byonna mbikola. Omuntu bina kyosaamu Esther. Mukama yatugasse. Kigenda kitambuza batya. Waliwo bino ebintu olaba waliwo notuka ekiseera omutima guno gulaba bwe tutuufuka 24 years fenna ng'abantu. Gutukisa nga tulina okuguyambako muscles ezikola bweziti tulina ziyambako batabaye bye tulya kyo abasinga bwabanga awulira nga kibagita obukadde ngoli 25 26 otyemuka nekikanga nga towe kikanze ngoli mtima kola cha olwomutima gugenda gugenderera ezo muscles ezigusitudde zigenda zirebera kati kintu ekitali namu kikanga ali waliwo n'abantu nga kyekugamba esite kirala ekyobusungu waliwo abantu nga mbadde munyumya bulungi n'akyuka aliyeetaga then ne brain fog olumu oyinza okukutta ebisumuluzo booti mbadde nabyo nomalaga ebi bino era nakyo kiva ku ekyo ziba minerals zetuba tulaakinga then abakyala kasitoosituka omukono n'ogukola bwe bati wano n'okola bwe bati gye tuyita lymphatic nodes eno lymphatic node wano ne muno ng'olira ozimbye ogezeemu muno ogeze embisambi ogezeemu n'amagulu n'oyimira ng'olya wano mu makati gegasse wano bati muno we bati ezo lymph nodes teziri drained nti mukama gye yateekawo ng'emigugu okutereka fats nazo zijjudde kati omubiri gwe gwekoledde ekifaati gundi ekisawo kyagwo so era gamajani gakuyambako if you have like kali abantu abalala bakati tusobodde gafuna genda mu katale noonya sea salt noonya cloves bigati tejja kola nga amajani kubanga ebintu ebimu biva Israel naye era ejja kuyambako tojja kubanga wa bulijjo musawo Julie musoga kati owulira ofa ogenda kufa n'amaanyi g'ekisajja ayogedde ku muntu kanyoge amaanyi g'ekisajja mbasajja kyekisooka okugenda kisigama nti oba tokya having a sex naye oba oyagala sometimes when you can go but you cannot go the way you used to go nti oba wedda wayagala nga okuhavinga fowaple n'olwawo nokati oyagala yangu amangu yajamu empale naje ndyeya amu ne sex yennyini abanga agenda okuhavinga sex yes omuntu n'abakangamu kati taddamu havinga sex week number ebiseera ebisinga olina hormone gy'olaakinga that preparing a body for sex
So if you don't have that hormone in your body usually ate gwe kikutwalira bank balina okusooka ne bagiyiya hormone. That's why abazungu b'abantu bakuzeekuze batekawo bu dinner table kusika eri hormone nti etwatwerya kireme kuba nti it comes with emotions to it. But nowadays just a relationship nga zirimu thank you good night, thank you good night, thank you good night. No, once a week. No. Every human once being a month. Mirundi ejo esatu mu wiki ekyo kibayita small sex libido eyamwe eri lololo abe mirundi esatu naye nga muntu ali nomo buli lunaku nga bwoli emmere wandidde ku sex mga katonda nga bwoli emmere n'okulowooza kukukyuka n'ebitasesa bikusesa ye sex sabe byokuuza nabingi naye kanga nemba enabiwandika ebibuzo next time kwanga kataloga zinowegera ku sex nezijukira wagamba nti ennaku zino ekitunyize nnyo bakulawo okufuna sex nga njagala oclarifying olabo bakituufu. There is a hormone that is released the moment you feel sexy. It's not sexy. That's why abakyala batugamba buli bwoyambala gezaako oba tobaye kabina kange si kalungi nnyo gezaako okuportrayinga what not for people for yourself. When you feel sexy, that hormone is happy hormone is released in your brain because you're feeling sexy. Doing nails for girls era abantu baganda enjala zino zikola, it makes you feel sexy that even before you have sex you already know what to do with your nails. Actually, I want to promise you nti Musawo Julie agenda kuja because we have a lot to know. Bingi nnyo byagenze nga kona at which I believe gwali eyo oyagala obimanya nnyo. So Musawo Julie wa agenda tukakasa tujja kudda naye nze siviridde yawo tosobola vira yawo njagala ogendo ojjanjabe n'abalala kosifola bafe abantu ababeera mu kamera kyekyanjoyinisa nti kati kyalina clinic yawo nti nina clinic zenkolagana nazo naye abantu beno benjogera nawo mu kamera gwe musawo waabwe asookerako munnange era nga tabanajja wa Musawo Julie basose wa Musawo Esi nange olaba Musawo Julie ninayo musawo wangu Musawo Esi nteekako n'alyoka njogerera ebintu bisobola kwogera. My God, I love you girl. You're good. Thank you so much. Nenga Musawo tabawadde namba yo? Oh, enamba yange bankati ono Musawo naye eri ku WhatsApp badia kubanga kati amasimu gali sivinga olumba meeting ate ne munyiiga era ama WhatsAppingira ku 0708 336726. Obo yagala ka coffee naye ka coffee sikakuwa nga tunyumiza soka kunyuma ne manya kyenkuwa bobo ina already wakolako tests mu ddwaliro kangeze bakujjako banga hypertension pressure njagala kwetaga kulaba ku ezo results just imagine chobadde ombiri gwe kyogubadde guyitamu. Enamba yange eri 0783372626. Gwe WhatsAppinga tokuba WhatsApp toli yakuba tuogera ku WhatsApp ne nkugamba kati call me I'm free kubanga abantu abamu waakuba essimu nga togikwata alowooza ne waali kubadde togikwata ng'oli mu conference. Yeah, you're right. Bana nze sibirida yawo wano nyini wentandikira nja kubamba wa result nanga ice cream oyembadde mwala muliye esinze ondaba wano kati nva wano ngenda ndeka ice cream male ndika male nywereko ka Guinness ate ngombi sijja kubona naye luli ntekamu ka Javas kambwe kati ne jinzi gwako naye nga toyanza nyo Musawo for your time. You know eno program okusingira ibadde targeting abakyala abachala. I believe twina kituyize kirungi nnyo every time we talk about women netujjanga abachala netudiscussing tulina impact gye twongera ku bachala ate mbakakasa a lot is coming kubanga nange sinze mukyala eyebaka wemba kugusa kintu mbangenda kigusa. So Musawo tweyanza nnyo for your time. I promise tujja kuba tusigala tujja for more and more. Amina. Never viewers bawe update. Bonna nga naba update era nga nakutandikirawo. Era abachala kamufunza nkalina.
Naye kaba kamufunza ko nnya mwali tuma mufunza ekintu kiriwe esikano kano kunyonyole kafe eso yagaliza abantu esingo yagaliza abantu abantu baganti mbagaliza bantu abafuka family banange kale esikasta ngambye abantu bembagambe abantu ba esa abakyala abali eyo nga munda owulira wagenze ekizibu kikino uliriza mundu mukama yateeramu kye tuyita muscles ziringanga gate naye ekikuuma gate ezo okubeera nga nzigale mubiri muyonjo buli omubiri gwaffe gukyafuwala kuba gwagala kusindika bukyafu samuweya naye bugenda mu sikiini kufuna akini naye bugenda mu lubuto kwe kugejja olubuto naye bugenda mu bisambi tefaayo kati olumu ebikyafu babisindika mu kifo kyaffe ekyobukyala kati ebiyingira mu kifo ky'obukyala nga asidi yenna ne omusula ku nnyama ekola etya esaanuuka asidi omulimo gwagwo kusaanuusa nyama kati n'agenda ng'alya muscles ez'omu v nebanga muscle yezimbya the whole is like that and inside there are muscles kati zino muscles ziba nnyingi ziba zenkana we bati nti kahole k'omukazi ke kano kati zino zonna muscle nenga ffe tulaba kino ekituli naye nga bw'okiyingira munda kirina ki muscles nga kano zino zonna muscles kano kahole ke kaba katini kati mu kano kahole buli bwe muyitamu ebikyafu byerere eno olususu balulya eyo mu muscle bagirya negenda kifo kitegenda ekola ki egejja naye nina akantu kaba alkaline because it's a acid because bino obukayi bulya bufuka nabo bufuka bulina system zaabo kati acid kasitejja noba ng'onaabyeko wansi nakajja ku jjinja liri eyo hoima liri eyo newamnya baana mabere akaba bakyala bagendayo nnyo ababimanyi kati edda tradition bo bagendanga nga tebamanyi mugaso era nga bagenda ne bayambako abakyala yanga zadde omwana we asooka afunde si kufunda nti buli bonaaba amazzi agavaawo oba kaloloko kennyini noka mixinga nokagattamu ebintu ebirala byetuyisa amaaso ebiri mu butonde n'obimixinga n'onaaba you're creating an alkaline surface so buno buli bwefuka busangayo alkaline edissolvinga budissolvinzi ate n'ekirala kyekayambako mboyo maso yennyini eba yetaaga ki nutrient okugejja egejja kati nosanga nga size yesigala nga bweyina okuba buli bwe tukulegendeebwa tebajja kulekawo ng'omumanyi musawo juli tumira ku bantu bawano njagala kutumirako ku bakwano bange bonna naddala be nasoma nabo nga ndi muto especially aba Mary Hill High School mbagala nnyo njagala okutumira ku bakwano bange bonna ab'emulago be nasoma nabo mbagala nnyo n'abantu bange bempangadde n'ab'ebungereza abantu mwenna abambereddewo ebungereza community y'Abannayuganda ebungereza abantu balungi naye lwakufuna Uganda tunabategeera but Ugandan communities could take us places era mbatumidde nnyo ba Jose Job Links ba JF Solutions kubatagana n'abantu abo tolyejusa ba mitima mirungi manjala nnyo kunyinnyonyi ate bamanya era ngena mukuwangaza reference JF Solutions oba ompulira esi ye mukyalo omutufu gwolina okukwatagana naye ku bintu bya media ze nkugamba musawo Julie nga mukwano gwo ate business partner we love you all ebiwama ngambe ebigwa byokya mukyagala okubeera wano naye tujja kuddamu I promise you this we love you all Brian yabadde ku camera yatuvuze musoga yatutambuza era yatuleesa wa musawo Julie so ne Brian abadde ku camera omwami oyo alabika obulungi ennyo he's very handsome though wakala girl atali ku kizigo talk to her are you single Brian tugamba sigenda kwogera sorry guys yeah but anyway yabadde ku camera I'm Essie. Please subscribe to this channel, liking and commenting. I will love you all. We'll meet next time. Love you all.